tuwuliremu abo abulikira nga tuba tuwulikika ng'abamujozi tusubiremu ku bwereere naye ate ezo owa sports bwentambula ekintu kyenasomere nakyenoonyerezaako osanga omutunakuza aseno yange erye ayagala mundiremu ku bwereere lwaki the sports media tulimu ekyo ekifaananyi tulina okujjayo obwenyi era eno yentandikwa mu engeri gye muli bato bange bawadde entandikwa oba oliawo nammwe muyinza okukizimba kuba idea ekyali mpya esobola okwaziyizibwa tulina question marks okuva buli muntu byayagala tuteekemu ekirole tetwagala kujjuza bintu bingi mu kintu nga kikyali kito asooke tukikwata empolampola ebyo gye bujja kijja kukola ne bwenaaba nga sinze endiwo oba oliawo ali bakitambuza kijja kuba nga kigeze naye nga waki mwebale nnyo bannamawulire bannange naddala aba sports nammwe abali mu entertainment balamusaako mu ngeri y'enjawulo manyi olwaleero kayisanyyo k'amaanyi abamu ku mmwe mwandibadde ku nsonga za mukyala babiri ekityo manyi leero ndoozi ali mu kooti abamu mwandibadde mwagenze edda Windhoek Namibia eriyo World Cup qualifier game ennene ddala wakati wa Uganda ne Rwanda. Uganda esobola okugenda mu G20 World Cup omulundi ogusoose olwekyo abamu bomwe mbadde basuubidde kubeera eyo oteekako n'enkuba Makide 9 eyengedde newunyiza kawali okubeera wano kakasa press conferences zigenda mu maaso za Makide 9 mu UPL naye musobodde okubaawo bwebalnnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza nze omu ku bantu abakkiririza mu structures era abatera beetera okulimyako nabo bali ku mulimu. Nzikiriza nnyo mu lyemizannyo nga bikulembeddwa structures entuufu naye nzijukirako abamu ku mwali temunazaalibwa ndowooza Bill Clinton yali Barack Obama ndowooza mwali temunazaalibwa abamu ku bwe yabadde akulembera USA bwe yajja ku university omulundi gwe yasooka okujja mu Africa yali mu university Cairo n'agamba nti Africa teyeetaaga strong men yeetaaga strong structures. Kakati nze era okukkiriza nti ne mu byemizannyo twetaaga strong structures era mu structure esooka mu festival etuleese wano okwogerako ey'Abakamanyi erina structures enywevu nga zikulembeddwamu aba Streamline Avenue era be bakoze omulimu nammwe obuwaguma kakasa ku mwena tewaliwo yakunyanga message kuva gyendi Streamline Avenue ne bakikola ne babaleeta on board ne baleeta abasponsors boza n'abalala bakyajja era be bakola n'obupande obwo omulambo obutambuza buli mu social media platform naki be babikola kale structure enywevu tugende ne PR mulamba bwe muyita mulamba ono mulamba kubanga container eyinza okuba nga ntono naye muntu munene ddala kale neebaza structure eyo yateekeddwawo Streamline Avenue mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abavujjiriza abakyavuddeyo nkakasa abalala bakyajja. Kirungi nnyo okukula n'ekirowoozo ekipya kuba ekintu kino kitugenda okukola kirowoozo kipya. Abantu abasinga batya ebirowoozo ebipya edda wabeerangawo bayizi na balimi newaddawo industrial revolution kakati tuli ku IT omuntu obutabeera na social media account abantu bakuwulira bengi tuli yadde ku Facebook naye emyaka nga 2 egiyise nga Facebook tebiriwo naye nga abantu basabayinga so trend zezo tezikoma okujja wateeka okubeerawo omuntu alowooza ekintu ekyo ekipya. Kakati ekintu ekyo bwekirowoozebwa nga Abakamanyi bwe kyalowoozeddwa bwafaayo omuvujjirizi n'agamba kankulira kino bannaye tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Abamu kumu abaasomako mu byafaayo bya Leicester City mutekukubanga mwasomako ku kampuni eya Workers Principles mwami wa ku kyalo yalaba ttiimu y'omukyalo Leicester ng'etandika ye ng'alima bumonde naga naye kakati buli lweneereyo Makide nga nsalasalayo ku bumonde nga musiika Principles bumonde buzungu
ngajja buguzanga abantu mu mpolampola naye kampuni eyo simanyi kapasite yaayo kakati etekwa okuba nga bafulumya tanis ez'obumondo obuzungu ezitakka wansi wa 5 olunaku lumu naye kati Leicester City gyeri bitino batandikira ne leero bawangudde ne Premier League mu Bungereza ate Newcastle Crisps yafuuka international n'olwekyo Abakamanyi bwe banga eno sizoni mpya sizoni esooka bano abatandise naffe oyinza okubasanga mu myaka nga 10 eyo nga ate bafuuse ekirala ekisingako kye bali n'olwekyo tubeera tuli wano nga 13 omwezi ogwa Disemba twagala okwebaza abakulu administration eya front page era ndowooza nabo tubateekeko lebo y'abavujjirizi kubanga ekintu kitubabuuza tebakimanyako yagamba kakati n'ekivuyo kino kyonna kyonna abantu bagenda kuvaawa naye bwe tubanga tulina okukkiriza nti ino twagala sports ebere industry era nga kasaba okuma omwekikkiririzaamu industry erina okubeeramu ebirowoozo ebipya erina okubanga erina projekiti eziwerako kati eno projekiti mpya era yabo bannamawulire n'ebyemizannyo kuba tebibaddeewo tekibaddeewo lwaki tutuula butuuzi mu studios lwaki naye ate bwe tuli nabo nga tugambe abayimbi omuyimbi asobola okuwa oluyimba omusobola okugula CD naye ate lwaki wabayita bujja kakati fe abasportsi lwaki bwe tetuvaako mu studio abantu ne bajja idea mpya omuntu kiyinza okubeera kizibu kigattagatta ku ssente naye gwe nawe kituwulire media tukolera ku feedback era mbawulira shoza bwe zisinga muteekamu amasimu abantu ne bakuba oluusi mu abamawulire nga print ne muteekawo section ey'abantu bye bagamba naye ffe ababeera mu studios naddala ku radio stations ne TV feedback oyo tukuwulira buwulizi mpozi n'okumusomako ku social media platforms n'abaweereza message lwaki tetugenda feedback oyo netumusanga physically kyekirowoozo tetwafunye twagala kulaba ku feedback oyo era yensonga lwaki abantu bano twandyagadde tubalabeko tuwulire bye bagamba nabo nga batugamba tulaba batubuuze ebibuuzo nga tuliddamu naffe tubabuuze ebyaffe kubanga ekyabayimbi kye bakola basobola okubawa obuyimba nimuwuliriza ku flash kuki naye era bagenda nebabayita baga ti alo kakati lwaki owa sports media yitagambako kwalo nga baddamu ebikenzo oba omuyimbi omulala yenna kijja kubeera kizibu najja wano ne tumugamba wayi tusuuliremu awo abulikira nga tuba tuwulikikanga abamujoozi tusuliremu ku bwereere naye ate nze owa sports bwentambula ekintu kyenasomerera kyenoonyerezaako osanga omuntu nakuza asema yange eryeti ayagala nundiremu ku bwereere lwaki sports media tulimu ekyo ekifaananyi tulina okujjayo obwenyi era eno yentandikwa mu engeri gye muli bato bange bawadde entandikwa oba oli awo nammwe muyinza okukizimba kuba idea ekyali mpya esobola okubaziyizibwa tulina question marks okuba buli muntu byayagala tuteekemu ekirole tetwagala kujjuza bintu bingi mu kintu nga kikyali kito asooke tukikwata empolampola eyo gye bujja kijja kukola ne bwenaaba nga sinze endiwo oba oli awo ali bakitambuza kijja kuba nga kigeze naye nga waakiri tutandise ensonga endala oli ayinza okwebuuza lwaki abakamanyi kigambo ekyo bwe oba kitafuta olwe naye ekigambo ekyo kya mupiira kiri tekiniko highly tekiniko ebiseera ebitono bye naliko mu timu ya KCC ebiseera ebyo bagiyitanga KCCFC ennaku zino bagiyita KCCA wano bamuguluka wali antaba kye bawandiikako KCCA ndowooza kiwangadde emyaka nga 10 ndowooza oba 11 naye ekigambo abakamanyi ku radio naddala CBS kimazeeko kakati emyaka 5 puroguramu gyentuulamu bagiyita eriiso lye ly'emizanyo abakamanyi eringa mention
tegeredoze bya mention obimanyi bulungi mu mention mwemubeera n'enkofiira olutalo naye ekigambo kino Abakamanyi kiri tekiniko kiri mu kisaawe ekyomupiira mwe abasanga omupiira omulembe guno mwekiyita kukuba nnyumba ekyo bayita okuba ate ekigambo okuba nnyumba kyagenze kigazibwa kiyingiremu n'amakulu aga bulijjo oli bw'abaako abantu abamulinya akagere oba abamuyisa obuyaga nkonya wankuba ennyumba naye ekigambo okukuba nnyumba ebiseera ebisinga abazannyi babeera bana ne bakola square ne wabeerawo abalala babiri nga babadde obya wali mu kisaawe wakati kakati ali mu kasaako ako mu kudoobya bano abali wakati